Embeera y'omubaka Shamim Malembe y'obuli kadde yeyongera okusajjuka mbiina mu maaso awo. Mukwano mugimugambira mbuno watutama ate ye bongedde omulaga omukwana nti zo zittatu zayitiŋŋanye dda eddykenzo bannaaye munnaaye tobeerangako mufaaza weesonyiwa ebyambalo by'abafaaza oluyimba ddo luleese obuzibu. Fifi da Queen muyina mu maaso awo fullfinger akangudde eddoboozi agambye weesonyiwe banno toddamu kuwalampa banno gwe kiwulenge gwe bannaaye oba ekiwulenge kye kiki nze naawe naye nga mugamba muti akasubire muli bulungi mwasuze bulungi era ng'enkola yaffe ngenda basaba vidiyo mugimpereka like era neneebaza gwe wena yasubscribinga wano ku buyinzaanishasuvia nti mukwano weebale nnyo era nenyongera nensaba gwe wena nawe kusubscribinga nti mukwano subscribinga mukwano Steady neyali ex maama w'abaana Pulima Kadashi bo mukwano ennaku zino gubasuuza tebeebase ate yeeka ebiseera ne Mary Bata mukwano ensonga nabo zeeyongedde okulanda bannaaye. Embeera y'omubaka Shamim Malembe y'obuli lunaku olukya yeeyongera okwennyamiza abantu. Emabegako awo navayo ne mbagamba nti afunyeemu obulwadde bamututte mu ddwaliro ly'e Lubaga nga ffe tumanyi nti obulwadde bugenda kukola ki bugenda kuwona naye kisinza okwennyamiza abantu embeera yeeyongera kuba bubi yuyazi by'obumwa tayogera kyokka bakebera obulwadde tebabulaba naye nga tannaba kuziba mumwa. Yavayo n'agamba nti ekimuluma kiri mu lubuto era munaye wenjogerera ssaawa zino banne bazze okwekuŋŋaanya balabe nga bamuggya mu nsi Uganda bamutwaleko mu nsi endala osanga wo obulwadde banakola ki banaabulaba ate ye ronald kyalimpa bannange ayongedde okulumya oba abantu kugamba ayongedde balumiza ddala omuntu kugamba yo accident eno yo oba yamutabula mutwe oba oba omusayi gwamuyika mu bwongo nze naawe simanyi kati munaye jjukira bamugambye nekyalimpa omukazi nga yakuluga nnyo omukazi nga yakuwunza kugamba n'akasale kooti yakakulekeramu naye azimu n'abagamba oba mpunze ye maama w'abaana bange nze mpulira gwenjagala kati oba mutokomose mugambo ki tebinkwatako nze maama w'abaana bange yansanyula byonna mu byogere biggweyo naye kyemuba mumanya nti ekkumi ddyo mukwano terikyawo omujjukira eddykenzo yagenda n'ayambala ekyambalo kya red yenna abamu ne bagamba mu Illuminati temulaba naye muganda we Mandi bwe yafudde mwera muganda we yamuwonzeeyo asobole okuba festival yonna agijjuze mukwano kati kangutereko ka vidiyo nga bamulwanirira walalala wangalanganganga muli eyo mujejemba mbwena temwalaba introduction ya eddykenzo Illuminati wirululu yatulaze wajagwa my dear chichotaina nawe tandika enkya mwera muganda we yamutta musaddakira festival nawe saddaka ababozifune yabalaze jagwa nawe tulage woogwa chichotaina mwingira life y'abanammwe yammwe ebaleme tutambuza muli z'abannammwe sasira ombwa za ku kyalo baddiya tubalaba gye muli genda omwebuzeeko akikola atya akwe ku tips okusinga ono okudaana okumwasamira nga muze kumwanga eyakusinza aba yakusinze mukakane akisajja kabawadde level byebe nebiri kusaidiza mwana mulenzi eddykenzo oba kana kambata munaye fresh kiri yageze n'akawangamula yageze n'ayimba oluyimba baluyita mazima naye mwola oluyimba yayambadde ebyambalo ng'abafaaza bennyini era n'abaalimu abawala ne bambala ng'abanaani abasista n'abalenzi era abalimu nabo ne bambala ng'abafaaza kati munange kino kyo ab'eddiini y'ekikatoliki tekyabasanyusizza bagambye ono omwana kiki atyoboola eddiini yaffe kiki ekimwambaza ng'omufaaza nga tabeerangako mufaaza oba bano abaana abaalimu abawala ki ekibambaza ng'abasista nga tebabeerangako basista oba bano abalenzi abalala abaalimu atali fresh kid ki ekibambaza ng'abafaaza munnaaye bo tekyabasanyusiza naye nawe osobola okumpa endowooza yo mu comment section ono omwana kye yakoze okwambala ebyambalo by'abafaaza muno oluyimba kituufu yesu wadde abadde ayimba ku mazima naye naye kale yesu wadde abadde ayimba ku mazima naye naye kibadde kituufu okweyisa ebyambalo by'abafaaza oba bano abaana abawala kibadde kituufu okwambala ebyambalo by'abasista naye nga omanyi munaye ku misiri kyawoomu munaye fresh kid nga bavayo amuwolereza nga bagamba banaye musonyiwa omwana fresh kid wano si yasoose okwambala ebyambalo by'abafaaza mbu wano amooti avaayo n'ayambala ebyambalo by'abafaaza tewali n'omu yali amunyezeeko kigambo ono tata Saamu naye avaayo n'ayambala ebyambalo by'abafaaza mbu tewali n'omu yali amunyeze kigambo muni naye namuzze kaana akato ka fresh kid muli kawalampa olw'okuba mulaba nno kali kujja ekitone kyako naye mwagalaga ate nga tumaliriza agaleero nzikiriza nkulekereko Susan Makulanga agamba mmwe abawala abeetega oba mmwe abawala abeekwanira abasajja era nkusabujjemu ki ekyokuyiga kako ka vidiyo kati n'abakazi mulekerawo okubeera nga obusiru mulowooza its confidence oba boldness okwekwanira abasajja however way you do it bannange mufune ku mpisa kwetega bannange todiba nnyo kutuuka